Bano nga bakulembeddwamu Swaibu Ssemakadde bagamba nti bamaze ebbanga nga balonda ebyennyanja kyokka ng'ensimbi ze bafunamu ntono ddala. Oluusi tuvuba kiro 5 oba 4 ne tutunda kanaana buli kiro kuba ebweru be batera okubitwala. Ssemakadde agamba nti bawandiikira omukulembeze wa ggwanga ebbaluwa kyokka ekyabasuubizibwa tekyabaweebwa. Naye twatambulira ekisuubizo ekyo kyagaana okutuukirira situbifunanga. Naye ng'ekizibu ekisooka twali tusabye security wano okwegamba okusobola okukugira ebyennyanja bino nga tusabye okuteeka wano ennyumba ebaamu abakozi byonna nga biri muno. Katono agamba nti singa gavumenti ebayamba ne bafuna ensimbi okwongera mu mirimu gwabwe bajja kwongera okwetimuka mu disitulikiti y'e Bukomansimbi. Kwegamba byetwandyetaaze betwandigyemu bino nga tufunye obusobozi byetwandyetaaze ensigo eyo tugende kajjansi tusobole okufuna ensigo ennungi. Mu kiseera kino ekiriba ky'ebyennyanja kirimu ebyennyanja 25,000 wabula nga babiriisa Ttuntu gwe bagamba nti si wa mutindo. Ssentebe w'ekibubbu Farmers Group Jonat Nantonga annyonnyodde okusoomoozebwa okw'enjawulo kwe basanga. Okukula kwabyo engeri y'ensigo eno etali nnungi n'engeri y'okubulwa emmere tetunafunamu biryawo bigira bivaamu tutunda ne muvaamu ssente nga ntono. Wabula omubaka wa pulezidenti e Bukomansimbi Dr. Cecile Mayanja Nsubuga agumizza bammemba n'agamba nti waakubayambako singa ensimbi z'emyoga ziba zize. Era nga obuzibu obumuko babadde balina bujja kukolebwako kubanga ensimbi bajja kukola ki bajja kuzifuna eziddukirira abalimi baaki abo bali mu industry yaki y'ebyennyanja. N'abalabo n'abadde batanatandika njagala balabire ku bano bannaabwe balwanyise embeera obwavu mpologoma bw'otolana kekola ki ekulya. Fiona Nanyomo yakusakidde eggulire lino Bukedde TV.